Sina mtawana ndi bulungi oli ku neyagala Sanyuka TV Bukedde TV ne UBC tuli ndi wa mukisa mwebale nnyo mwebalire ddala kibadde kyakulemesa okuba nti no ojja ku stages aba comedians teri nti waliwo ekyannemesa wabula nze nasalawo nze nganze naye era omuntu bw'akola okusalawo wabeerawo ensonga so okuva lwe twatandikira ndowooza we twatandikira twali tulina ekiruubirirwa ffenna tageti yaffe twagala industry eno tugitwale tugirekera bamuuti bajja ne bakola ekintu kyamaanyi nga tulina okubawa support so twali bamukisa nnyo nti stand up Uganda yajja bwe yajja baatukola bulungi nnyo babatuyisaamu mu drills ebintu ebyetaagisa so kwe kufuna ba comedians stand up comedians I think mu biseera ebyo omuntu yali akola stand up yali Pablo era ye yawangula so n'abalala ne bavaayo ate ne bafuuka ekyokulabirako ekyo vola bangamba nti okuva mu stand up Uganda gye twalina kati tulina abantu bangi kuba batuuka ekiseera abazadde abaalabyanga abaana baabwe nga bwe bakusanga ng'onyumirwa ebintu ebyo bagamba ofuuse muyaayi tebagulabanga mulimu bazadde baffe tubalabiridde maka gaffe tugalabiridde so kyafuuka kintu kikulu nnyo naye ate weewaawo mu mbeera awo nga tutandise okukula omanyi oba ovuga emmotoka naye nga waakayiga okuvuga nga omanyi okuvuga omanyi otereeza omanyi okulinnya bureeki naye nga tomanyi nti oba weekanze hampu okola otya kikutabukako yandikusuula oyinza okuba wamukisa nti ne bwe beekusudde tofudde osigadde oli mulamu so kyekiringa ekyatuukawo nti twatuuka ku hampu abantu ego ne zikula buli omu ayagala kukakasa munne batandise okufunamu bugiiga okufuluma eggwanga akasente akawerako katandise okujja naye ate nga buli omu ayagala kukakasa munne kati enjawukana ne zitandikiraawo abantu ne bawukanamu buli omu n'atandikako ekikye abasigadde awamu ne basigala wamu naye era tulina ekiseera era bwe twatuuka ne twogeramu ffe nga ffe ne tugamba naye bannaaye eri gye twatandika naye tufa ki twatandika tuli wamu era ensonga lwaki twakulawo ne tutuuka we twatuuka lwaki tetuddamu ne tukwata naye omanyi nga bantu mwogera tulyogerera wano oli n'agamba nti kale bannaaye nkusonyiye kati tuddemu tukole naye oli n'asigala n'ekintu ku mutima nze natuuka ekiseera nga ndaba comedy abantu batandise omuddalyutinga stage tutandise ozisaamu amaaso nze nja kugamba nti nina abantu benjogedde nabo nga tebali mu ggwanga lino bali obweru w'eggwanga nankanero ba comedians naye discipline gye balina oli bw'aba ajja ku stage nti amanyi nti agenda kuperforminga ku stress clinic saawa mmeka ntuuka saawa mmeka nyambala ntya nkozesa bigambo ki abantu abazze okundaba abanyumirwa how do I relate with them bintu bikulu nnyo twatuuka ekiseera aba comedians abamu ate nga n'abantu abamu yayagala kulaga nti nange jjukira mu Uganda tetulina nkolagana nti tusooka kuveetinga ne tugamba nti kati oyise tekiringa media abayinza okugamba weewaawo oli yasoma journalism so ajja kubeera journalist oba nti alina qualities ezimufuula TV oba radio presenter naye wano oli wajja nayogereko abantu ne baseka ng'afuuse comedian oluddako nga tuvuma abantu nga tukozesa ebigambo ebitasaana and people get away with it so for me nze nali very uncomfortable ngamba bw'oba ojja kubeera n'abantu abakola ebintu bwe bityo nze ku stage sirinnyayo because saagala kweassociatinga n'abantu abonene erinnya omaye ekibaawo era tuvaawo ne bagamba ba comedian bonna bavuma twalinawo ekiseera nga bagamba mu ba comedians mwatutama mutusabiriza ssente nenze nali nsabyeko omuntu ssente ku stage never naye ebintu byemwogera nammwe mwatutama ate mutandika na leeti so nze ne mbagamba baggayi oba oyagala nkole ku show yo ekisooka I tell you how much I charge because it's a business you must understand now wataddeko show because oli mu business ekyokubiri ngenda kukolagana n'abantu ki wayogedde ne tiimu yo ogenda ku church hill ne bw'oba oli star bw'oba tonnaba kulinnya ku stage bakugamba show ya Lwakuna oyingirawo Tuesday Wednesday you meet with the team ne bakugamba content ki gw'ogenda okukola n'obayitiramu ne bakuyamba nawe ne bagenda punchline tejja kukola Kenya kola bwoti otuuka ku stage nga toli half baked ng'oli ready kuperforminga kibula wano ate ebuzibu tulina nti ebintu bwe bitu bw'obyogera eri ba comedians banyiiga bagamba weeraga oyogera nnyo olw'okuba mutambudde okitegeera tuzatuuka ne ngamba you know what tujja kutuuka ekiseera abantu bamanye era covid yakitukolera tulabye mu bintu by'omenyemenya okubeera nga basabiriza ssente ku stage okubeera nga bakuma abantu olinga agamba nti bamalirya ki tebasaanidde kubeera bakomedian kuba ebintu ebyo batambuliramu
bw'oba ozze mu show ng'oli mulabi oli fan oba ozze bakusabirize ssente kyekikolera oba ozze bakuvume kyekikolera oba ozze kukola ki weebale nnyo kunyumirwa okunyumirwa abantu balina okusooka okuvuma abantu. It's very basic. What I'm saying is tosobola kuŋŋamba nti okuva lwatandise, and by the way I'm not nzisogera mannya naye mbagamba bwenna ne bwaba Salvador mugambo oyo tutuula ne twogera ne tuyomba ne tunyiga ne tukola ki. Napoleon babimanyi era naye ajja n'angamba muganda wange ekyo kyewakoze manti oddangamu kukikola. Wali oyogeddeko ne Maria ki mu nsonga bwezi oyo muntu wange nnyo era bwe twabeeranga ne shows embadala eyo nga ŋŋamba sebe oba toli MC tuba tufunyeemu obuzibu jangu tugende nga tujja tukola bamadrat and chika abo baate baganda bange oyo madrat ye mukuba na kibooko mutabanyi wange naate muganda wange. So kyekiri kyenakugambye nti twatuuka mu mbeera ng'oli yalaba kyekinkolera okubeera omubbi nga kyekikuwa ssente n'olabirira famire tekikifuula kirungi. Bw'oba otemula abantu nga mwojja ssente n'ogula mmotoka ey'ebbeeyi tekikifuula kirungi. Me, that's my point. Do what is right, don't do what is wrong. Basic. Nnyo n'amaanyi kyekiri kye nagambye oli yambuuziza nti twetaaga kukola kiri nga waka alina okubeeramu era omuntu bw'atandika oli omusajja gwe nasanze nadde n'embaga ku Saturday naŋŋamba olaba stress clinic eyo nze already naguze tables zange ezo naŋŋamba naye saagala abantu batandika kujja wentudde ate batandika okunjogerera ate batandika okukola kye muzeeyi era sibyagala era ne mugamba muganda wa tobisuubirayo. Kati kiba kitegeeza ti omuntu oyo agula table bbiri bw'aba tagenda kukomawo eyatandise aba afiirwa ate ng'afiirwa lwaki gwe comedian akola biri ate oyagala gwe bakusasule bakusasuza eki ng'abantu abalina okuleeta ssente zebakusasuza obagoba. Maaka bakomediani bemugenda okuba nti nemuleeta okusanyusa abantu ezo karakitazi zaabwe mugenda kyewala mutya? Kintu kirungi nnyo kyova olama okusooka natandise nga ŋŋamba Paul ne ttiimu ye nze okujja okunkonvinsinga nti nzije nkole nasooka kumubuuza bibuuzo ebyo era Paul yannemerako n'agamba oliwa ne mugamba nina symposium gye ndi mu postinga naye ngenda kumaliza saa bwezi nagamba nja kujja nkulinde namuwa ebibuuzo byange otandika stress clinic addition kijja ogenda okuleeta mu industry kubanza omuntu waba atandika ekintu nga kigenda gatta ku industry nze gye nnumirirwa ate gye njagala kiba tekinkolera. Bakomedian tebalowooza nti n'oli mu balwana bizinensi yaabwe gisuula? Actually bandibadde basanyufu nnyo kuba njagala bakole ekintu ekiri fine ne agencies oba companies ezisinga nze ninawe ntuko olina akugamba twagala ojja hostinge bagamba ndi booked naye nsobola okubafuna kama ndeka nakukubidde nga nina ensonga abaana abo okitegeera. And by the way nze njagala bayiga nti ssente teziri ku stage ekutunda ssente entuufu ziri off stage. Lwaki comedian wa Uganda tasasula deal ne companies ennene nga wena mu 1 million bisatu? It's happening in Nairobi. Mubeera mu circles mu group WhatsApp muyali n'abagamba boys God is good, I just got a deal nkubwa. Abantu nga tumaliriza abantu balowooza nti comedian balowooza nti no Mark okuze n'ofuna n'entondo ejja kuba ndowooza yaabwe naye nga bwe nakugambye era twabyogerangako wali ne bayomba kati we tutuuse batandise obbiraba kubanga Paul yaŋŋamba nti amunaye fe abantu baffe tujja kuba tubagamba twagala ABCD bwe tuti bwe tutambula naye bw'oba tobikoze bw'olaba nga tetuzzeemu kukubira anti akalimu kaba katandise okugenda ojja kumanya nti nina okukyusaamu njagala tukyuseemu nze sigamba njagala bakyuseemu njagala tukyuseemu ffenna kuba kitukwata kati nawe bw'olaba omuntu ng'akola ebitatuukiridde mugambeko mu ssaako ze tulimu ze nnyinza okuba nga soogera bulungi ne Salva naye ng'osanga nti Mariachi bw'ayogera ne Salva bategeeragana ojja kusanga Mariachi ntasobola kugambako Emma Napoleon naye nze ne Emma Napoleon tubeerawo so tuwogeraganya ne tutegeeragana gambako ku muntu omugambe nti agenda ogambe ku Brad oyo kintu kye yakoze. Ebadde mu kifo ewali comedy store you are the host but biri byonna byonna bisigadde byeru tugamba zze mu ngato za Alex Muhanji kuba naye oli abadde nga host. Nze nganze nzikiriza kintu kimu tosobola kubeera nze
ate nange sisobola kubeera gwe okitegeera. Alex abadde akola kintu ki naye wembuuliza ogamba nti ozemu waki ongamba nti ozemu ngatto za Alex manyi tongambye nti ozemu ngatto za Kaleera kuba mbadde mulaba nga naye ahostinga era oli gye twava niwe nakoleranga ne Alex nga tuli ku Lafters twali ba hosts bana nze Alex Salvador ne Napoleon nga mu mwezi tukola wamu mu mwezi buli mwa abamu ne week emu gya hosting so tukolera line up ne tugawo genda ku hosting aba comedians be bana next week ne tu switching next week. So I've been doing it for a very long time naye eyategese nze ate sobola tandika muyigiriza kukola mirimu gye okutegeka yampise nangamba njagala okole nina omulimu ne tutegeeraganya ne mugamba my terms and conditions are ABCD weyazifulufiri nze ne ngamba itusoke kati yeyo geri gye yategeseemu bwatu bwe yakyagadde naye ate yansuubiza ekintu yangamba nti Stress Clinic is a variety show. Yes. So vola banerinya teriri comedy clinic. It is stress clinic. So jja kujja maybe olumu yangambo jja kujanga opening act si we tulina abakola magic oba acrobatics. So it's so many things in one. And I think me that's it was the first selling point. Era namugamba oba kikoze bwoti well and good. So abantu kyemanyi bajja kukirowooza bwe batyo olw'okubeeze ku uma mwangi yakoleranga ku uma naye nange embuuza Philip Luswati yakoleranga ku National Theatre Babujingo bali ku National Theatre lwaki tetwababuuza nti mulya mutya nga muzze mu bigere bya Philip Luswata La Bonita yakoleranga ku La Bonita Crackers bakoleranga ku La Bonita Oluvayo Comedy Files ne bajja ku La Bonita nga tetwababuuza nti mulya mutya nga muzze mu bigere bya Crackers. It doesn't happen before Effendis Crackers basokeranga ku Effendis baavawo ne bajjawo group nga bagiyita Brainwash Comedy naye era tetwababuuza nti mulya mutya nga muzze mu bigere byaba. So the venues weziri era neyandisazeeyo kati n'agamba ngenda bajja gamba owulira otya ng'ogenze Fun Factory ebadde ekolera. It's just the place anybody can put up a show there. Nga maliriza njagala kuddayo katini ku nsonga y'abakomedian bakomedian ki abasinga okunyiiza nga basabiriza abantu kimanyi toweri antama nze buli comedian kasito no buli comedian akola ekitatuukiridde kyovona nakugambye n'okugamba nti n'oyo Salvador twaliko Arua nakola statement. I know he was taken aback by the event. Nini tuogera ate muganda wange oyanga manyina okwanangamba papa nga tuli waffe wake wange embarara nangamba kye wakoze tudanga mukikolanga tuli waka so we talk. So sijja kujjukira nti oba ono yasabirizaako wano ono n'atasabirizaako wano naye era clips ezimu ziraba ate n'ekirungi nno beemanyi tulina WhatsApp group tuka the Uganda Comedians Association we have a group ate ensonga eno twagiteekayo era abamu ne babe ne bagamba munnaye mulinga abaagala oli yakikola kuba alaba nfunamu ssente endala nfunamu naye kiba kikutta in the long run kyonoona era nawe kenyini kijja gaana tweyanziza